era bw'ondaba nga ndiringa ne munnabyabufuzi yenna manya mubalako kasente. Ndowooza otegedde bulungi kiki ky'otawulidde. Akavidiyo ak'entanse nako omukwano gwange olunaku olwaleero, akavidiyo ka mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuuza gye buvuddeko emabegako awo baali bamubuuza ku bintu by'ebyobufuzi bino n'agamba nti Yesu musajja wa byabufuzi tabyenyigiramu, era n'agenda maaso n'okuba nga atunnyonnyola nti olunaku lwonna lw'oligenda maaso n'okuba nga omulaba nga yeesembereza oba nga yeekuutiriza ku munnabyabufuzi yenna, omanyanga bumanya nti mwana mulenzi ono anoonya kigulira magala eddiba oba ensimbi. Wabula nga omanyi bulungi nti mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuuza ebbanga libadde ddene nnyo ng'agenda maaso n'okuba nga yeekulubeesa era ng'asemberera mwami Yoweri Kaguta Museveni atwala eggwanga lino. Waliwo olugero olugamba nti akugoba takutadde tabula kyakusuuza. Wabula ne mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuuza ensisinkano ez'enjawulo zagenze maaso n'okuba nga afuna buli kadde ne mwami Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso n'okuba nga azijjamu ekirungi. Edrisa Msuuza, popularly known as Eddie Kenzo, has been appointed by President Museveni as a presidential advisor on creatives. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Edrisa Msuuza, abandi gwe bamanyi nga Eddie Kenzo, yagenze maaso n'okuba nga aweebwa ogufu semafu okufuuka omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ezikwatagana ne bannabitone ate era wamu n'ebiyiiye oba ebiyiyizibwa ku sayidi eyo eya art. Mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuuza, amawulire gano olwagenze maaso n'okuba nga gamuka mu matu, yagenze maaso n'okuba nga akyakyanca n'ajaganya n'asagambiza era n'agenda maaso okuba nga asanyukanga akimezezaawo okwenjala nti bwisiikoze yafazaali, n'agenda maaso n'okuba nga mpuuta ne sekuwuuta yenna. Mubufu obufaananako bwe butyo, mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuuza nga yakagenda maaso n'okuba nga afuna ekifo semafo. Waliwo ebyana byagenze maaso n'okugamba nti ever since Nyamutoro came into Eddie Kenzo's life, his life has never been the same. He has brought nothing but good fortune unto him. Nti okuva olunaku Nyamutoro lwe yagenda maaso n'okuba nga ajja mu bulamu bwa mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Edrisa Kenzo Msuuza, ate yagenda maaso n'okuba nga aleeta kintu kirala kyonna, wabula yagenda maaso n'okuba nga aleeta emikisa emingi nnyo egigenze maaso n'okuba nga gyebundugula ku mwana mulenzi ono Edrisa Kenzo Msuuza, n'agenda maaso n'okuba nga afunamu ekyo ekisinga okubeera ekirungi mu buufu obufaananako bwe butyo. So ebbanga lyonna oba mu maaso awo, mwana mulenzi Eddie Kenzo abadde ayitibwa pulezidenti w'abayimbi era nga pulezidenti wa federation eyo etwala abayimbi. Tugenda kubanga ate tumuyita presidential tugenda kubanga tumuyita presidential advisor omuyimbi Edrisa Kenzo Msuuza, omuwabuzi wa pulezidenti ku by'obuyiiya. So nga tuvuddeko kaawo, amawulire gano bwe gagenze maaso n'okuba nga gagwa mu matu ga mukyala we, mukyala wa Eddie Kenzo gwe ngenda maaso n'okuba nga njogerako. Amawulire gano lwagenze maaso n'okuba nga gamugwa matu, yagenze maaso n'okuba nga naye ateekayo obubaka. Obubaka buno obubaka buno omukyala wa Eddie Kenzo bwagenze maaso n'okuba nga ateekayo
bubadde bugenda maaso n'okubanga bwozaayoza bbaawe muninkiniiwe ojja kujjukira nti bano bagenze maaso n'okubanga bahasolinga n'obulamu era nga bali bonna. Ojja kujjukira n'omwaka gwali gwa 2021 mwana mulenzi Eddie Kenzo wamu n'omukyala Fiona Nyamutooro bagenda maaso n'okubanga basimattuka akabenjedde kabusa akaali kazze okubanga kamalawo obulamu bwabwe. Era bye bimu ku bintu Eddie Kenzo byalowoozaako n'amaziga ne gagenda maaso n'okubanga gamuyita maaso. Omwaka gwali gwa 2021 Katonda yagenda maaso n'okubanga abagezesa n'akabenje wabula bagenda maaso n'okubanga bakasimatuka. In fact omwezi gwali gwa August ng'era August ono gwe tulimu Eddie Kenzo ne Fiona Nyamutooro ne bagenda maaso n'okubanga basimatuka akabenje omwaka gwa 2021 wabula ate tunulira omwezi gwa August gwe gumu Eddie Kenzo agenze maaso n'okubanga naye atuuka ku kkula eddala wabula ate era omwezi gwa August gwe gumu guno emyezi gigenda giwerera ddala. Fiona Nyamutooro bukyagenda maaso n'okubanga aweebwa obwa minisita kwegamba abakulu bano bakulu mu gavumenti bagenda kubanga basula mu nnyumba y'emu mu kitanda kye kimu abakulu mu gavumenti omukulu Fiona Nyamutooro n'omukulu Eddie Kenzo. Fiona Nyamutooro baka bagenze maaso okubanga akola okubanga ayozaayoza muninkiriwe agambye nti congratulations on your well-deserved appointment Eddie Kenzo. I'm proud of you as always. Love. Thank you His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Fiona Nyamutooro ng'agenda maaso n'okubanga agamba nti nkuyozaayoza olw'okuba nti wagenze maaso n'okubanga oweebwa obuvunaanyizibwa obukugwanira ddala ddala mwami wange Idrisa Kenzo Musuuza. N'amugamba nti ebbanga lyonna nzize nga nkwenyumirizaamu ow'omukwano era nga bwe kize kibeera ebbanga lyonna. Wano nno Honorable Fiona Nyamutooro bwe yagendedde maaso n'okubanga agattako okwebaza mwami Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nti thank you His Excellency Kaguta Museveni olw'okuba nti wagenze maaso n'okubanga olondobayo omuninkini wange Eddie Kenzo oba Idrisa Kenzo Musuuza. So we bibanga mwana mulenzi Idrisa Kenzo Musuuza wali abadde ng'agenda maaso n'okuba nti avimbamu nti president wa federation wabula ate kinaabeera kityanga mwana mulenzi ono ne mu gavumenti agirimu wakati era nga n'omusaala ogwa federation gujja, omusaala ogwa gavumenti gujja, omusaala ogw'okubeera omuyimbi nagwo kugenda maaso n'okubanga gujja mbufu okufaananako bwe tukwala gwengenda maaso okuba nti olaba ate ngugenda maaso okubanga owuliza abasiddi omusunsuzi eddoboozi lyange agaliwo omukutu kwe tuli information nga bwegenda maaso okubanga eggwawo bwe tugikuwa. Thank you.